bifaayi by'okozesa obimanyi? Kale nno bwe bituuka ku by'obulamu tewali kusaaga wadde okugezesa. Wano Muzibula atudde tubiwa amakulu ye tambula n'okumanya nga tukusunsulira ebikwata ku bulamu obuteerekerayo. Buli lunaku olwa Monday, olwokubiri, olwokusatu, kono olwokutaano. Essaawa bwe ziwera ssaawa 3 mpaka ssaawa 4, program tambula n'okumanya ebeekutuuseeko ku Salt FM. Nkubuuzaako yonna gy'oli mukwano gweffe atuwuliriza ku 107.0 mu kibuga Kampala, mu lusinziro okubanga tukuweereza Songo w'Ejjinja otufuna ku 98.2, 102.6 Salt FM Embaale, 97.5 Salt FM Mubende, 90.3 Salt FM Fort Portal ne 95.0 Salt FM Embarara. Muli mutya mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga nga Salt Media App yakufuukira kyakulya, yakufuukira part of your life nga tosobola kubaawo nga app yo teriiko. Ekyo nno kyokola kirungi nnyo kuba gwate oteekamu bingi, oteekamu akadde, oteekamu data, bali mawanga gaba wifi, n'omuntu okufissa akadde nga nti kambeere ku Salt yange kimala bumazi okubeera nga Mukama akuwa omukisa olw'ekyo. Tambula n'okumanya ye program egguse nze Radio General aka Black Lives Matter, mbeera ne Susan Makula Bujjingo wamma gwe okutambula naawe n'onyumirwa. Olunaku olwaleero bingi kamala okuwa Susan omwaganya akumbuulizeeko ate tusimbula ebyaleero. Wasuza otya aka? Ndi bulungi. Natuuliza naye tukubuuzaako ti wasuza otya? Byonna bwe bigenda tubyebalize Mukama. Ate era wabaawo ebintu ebibi ebijja mu bulamu bwaffe. Tufube nnyo kubanga tetwonoona nga Yobu yayonoona wadde mu birowoozo. Togamba Mukama lwaki nze, lwaki kino kikoze nze. Obulumi tebukuleetera kwonoona, naye buli kintu kibawo olw'obulungi olwabo abaagala Mukama oba Mukama baayagala. Bwe mulugunyaamu akatono bwekati ne mu kibi lwakuba essaawa eyo batonna kiraba, naye oyinza okwesanga ate mu maaso n'okiraba. Waliwo abakazi abakulaakulanye nga babbaabwe bamaze kufa. Waliwo abasajja abakulaakulanye nga abakazi baamala kufa. What do you mean? Cynthia amusse. Naye nga ebimu ku bugagga Cynthia amusse, nja kugereza. Waliwo abantu abamu nga abasajja kangereza abedda. Ettaka lyabanga kiri prestigious okuba n'ettaka eddene. Na buli kati. Nga eka abane eka waakiri 10. Eka 10 ekyo nga kimunyumira okulaba nga bane bazala n'abawaaka akayumba ninga tekuli kiriko. Omusajja bw'avaawo bw'ati, omukazi na realizing ati alina otandika otunda oweerera abaana, n'atunda n'azimba, n'atunda n'akola businesses. Ogenda olaba nga omusajja taba kuvaawo. Ate teyandikifunye. Nannyini ttaka lyali limuluma tayinza ddikwatako. Yali tasobola ddikwatako. Waliwo ebintu ebimu nga bijja n'ogamba bane olugendo nabadde ngenda soka kati bakitaminate nze. Waliwo omukyala awo Canaan Asha. Omwana we yabadde aluddewo ogenda ku ssomero olwa school fees, mwana wa primary. Nalwo n'agamba jagenda mu wiiki ey'okubiri, wiiki esooka essomero liwe lyajjiira Kawempe, eri Kawempe. Elia Chibedi, yes. Omwana we yali alina ogenda wiiki esooka naye ssente ne zimubula. Naye nga kimuluma nnyo okubanga omwana we tagenze. Kyokka mu wiiki mwe yali alina okutandikira essomero ne likwata, tetumanyi oba naye yandigiiriddemu. Naye olw'obulungi bwa Mukama ebintu ebimu asobola obbikola nga gw'okiraba mu bubi naye akutaasizza. Waliwo abantu be bamma visa nga tomanyi gwe bwe wandigenza ate gwe wandifunye ekizibu. So byonna bisobola okubawo, kyonna ky'oyitamu. Yes, toyinza kugamba nange nebaza Mukama omwana wange afudde, nebaza Mukama mukazi wange afudde. Kaaba moninga kiryokke, naye tosula ku malaalo. Oli ku Salt FM tambula n'okumanya ye program. Susan, waliwo ekintu ekifuukidde ddala kati omuze era endowooza simanyi oba mbi oba nnungi. Waliwo ebiseera bijja n'ebiseera byabyo. Twabaako n'ebiseera bya betting ng'omuntu alowooza nti okufuna ssente alina ku bettinga. Twabaako n'ebiseera ebya jada ebyokutakula obululu ng'omuntu alowooza bw'anaatakula obululu agenda kufuna ssente. Ku mulembe guno tulina okugenda ebweru. Abavubuka, abakazi abakulu, abasajja, ndabye nabeerako ku kyalo ky'Endejje awo. Abakyala bonna abaali abafumbo mu mwaka gwa 2015 bonna bagenda Abu Dhabi.
bagenda kunoonya nsimbi. Kituufu. Lwaki kiyingidde mu bwongo bw'abantu nti mu Uganda tosobola kukoleramu ssente, olina genda bweru wa ggwanga okugaggawala? Bannannyini bitongole waliwo be tuyita bakitunzi. Ebitongole byonna ebisinga ebinene biba ne department mu byo ebyo bayita ebya marketing. Era mu marketing department mubamu kye bayita advertisement, okulanga. Kati bwenvayo nenkugamba nti bw'ojja n'okolera ku Salt Media omusala ofuna wakati wa ssente bweziti bwe bati ne bwe bati, naye bw'omuntu usually bw'aba alanga tali kubuulira birala, takubulira makubu, akubulira benefits, akubulira miganyulo gyokka bw'aba alanga. Kati oyo bw'amala okulanga abakozeeyo abakoze ku Salt ate nabo ne bajja ne boogera ne bawa obujulizi. Kati abawa obujulizi n'abalanga basendasenda abantu okulaga nti wano walungi okusinga wooli, kiri okay. Kati ne tudda ate mu Uganda nti omuntu kizibu nnyo omuntu okwagala waava. Nedda nga tuli baana batonge ewaka emirimu gy'ewaka gikulema ku bugenyi n'ogikola. Yes. Kizibu nnyo okwapreciatinga. Ate abaddugavu tetumanyi nnyo kukozesa kye tulina okufuna kye twagala. Tumanyi tukozesa kufuna kye twagala. Kati oli bw'aba alina ekintu kyalina kizibu kitunulira ng'ekinaamugasa. Kubanga abantu bano bonna abagamba bagenda nnoonya mirimu bweru takeeranga akabono keera n'oyingira ekibuga n'oweetaagayo transport 35,000 n'otambula office ku office ng'onoonya omulimu. Ekyebweru kyanjawulo. Kiba kitya? Ekyebweru kirimu okubanga process yaayo okusinziira ku bitongole bya Uganda ebisinga waliwo ssente z'owaayokko. Osooka kuteekayo ssente eza medical ezaki, waliwo ezo ssente ebitongole biyinza okugamba nti bw'oba oyagala mulimu oba gwa sikaali oba gwaki ogusingako teekamu kakakadde, teekamuko kino ogula mugule ne weesanga ng'olina okussaamu olyoka ogenda okole. Ebyo tebabyogera mu kulanga? Tebatera byogera kubanga kankugereze omuntu wagamba nja kukolera ku visa. Visa application ya layisi nyumiza. Bw'oba ogenda okusaba visa sinnalabayo visa ng'olina okusasula obukadde 2 ogifuna. Izo sanga $1,100 mu ze mitwalo nga 3 mu oli mitwalo 4 kisinzira ensi gy'ogendamu. Ate abagenda okukola kati ku bantu abakola ebweru zino ensi bakola bwe bati. Ebitongole mu Uganda birina okwewandiisa. Bwe kyewandiisa license eva mu ministry ya gender kubanga yekwasaganya n'ebyemirimu era gender ne labor, ensonga z'abakozi. Kati bwe beewandiisa bafuna license okubanga agency. Ekigambo agency aba agent aba muntu akolera kayungirizi nti Salt esobola okuba ne agency embaale eba si Salt. Oli yakugatta tuteekayo omuntu omuntu katugeze waliwo kangeze restaurant eri mu Mbaale negamba munzikirize ne yeewandiisa nga teyewandiisa manya ga Salt company ne bagiyita Aka Media Consultancy. Aka bweba Aka Media Consultancy ejja neesaba Salt ebakolera emirimu gyayo Embaale nti baba waliwo abagala okulanga nga bali Mbaale naye nga baagala kulanga ne Salt bagenda kwekyo ekitongole naye nga si kya Salt. Nabo bali ku mulimu. Kati Salt n'ekitongole kye bayita Aka Media Consultants bakola endagaano nti buli business gye tukuleetera ku Salt tufunako kimu kya 10 oba 20%. Kati kitegeeza buli atwala Salt kati efunye ekitongole ekiginoonyeza ebiranga Embaale. Kulaba. So omuntu ojja sanga nga ba recruiting abakozi ekyo ekitongole kya Aka ne kifuna abakozi then abakozi abo ne batandika okutambula mu Mbaale nga banoonya ebirango bya Salt. Boogerera Salt. Si Salt. Kati ekitongole ekyo kisobola okuba nga tekikomyeko kitunoonyeza abakozi. Nti bw'oba oyagala okukola ku Salt
ekitongole ne tukiwa obuvunaanyizibwa nti omuntu gwe twagala ku SALT alina okuba n'ebisaanyizo bino na bino na bino. Kati ebisaanyizo ebyo tubiwa kitongole. So omuntu yenna anoonya omulimu mu Mbale bw'akituukirira bamuyisa mu process okubanga batuwa ekika ky'omuntu kye twagala. Omuntu gwe mwabatuma. Gwe twabatuma. So bagenda omutuleetera ku SALT aba yasunsuddwa. Nga ye exactly. So kati SALT eba yeekendezzaako burden ey'okutambula ng'enoonya abakozi. Kyovula ababiyita agencies. Agencies ye kampuni naye babayita bakayungirizi. Oba abayambako babanga babulooka. Bulooka yenyini so bwe tudda mu Uganda kampani bwe njiwandiisa nga bagiyita Makula Recruitment Agency ng'etwala abantu ebweru. Bwe ngenda mu registration eya bureau, registrations bureau, service bureau, bwe mala okuwandiisa ekitongole erinnya lyange ne bampa company nga company already registered. Kati company eyo egenda kola mulimu ki mu Uganda. So company bwebe egenda kola mirimu gya labor okufunira abantu emirimu erina okugenda efune license mu ministry ya gender okubanga okukwataganya n'ebyabakozi okkirizibwa kikola mu Uganda. Nga bwe tunaalaba nti kampuni nsobola giwandiisa bwebe egenda kuyigiriza abantu vuga mmotoka nina okugenda mu ministry ya works okufuna license ekkiriza nti eyo kampuni egenda yigiriza abantu kuvuga amamotoka sejja kukwatagana nabo. Kati n'abatwala abantu ebweru bwe bali bafuna license okuva mu ministry ya gender ne labor. Kati bwe malo gifuna singa wabaawo ekizibu kyonna ekitongole kya gavumenti ekya gender kirina obuyinza oburenewinga license oba obutagirenewinga oba ne bataminatinga wakati awo oba ne bagisuspendinga. Obuyinza babwesigaliza ku kampuni ogikujjako nga bw'olaba UCC yesigaliza obuyinza bw'okujjako license okola radio mu Uganda ne TV wadde nga baali bakukkiriza singa bakizuula mu mwezi gumu ate ebisaanyizo biganye okubanga obituukiriza bakuggala basobola ogisuspendinga ne bagala tisooka eyimiriremu oba ne bagamba tugijjiddewo ddala notaddamu cooperatinga. Kati ministry ya gender gwe mulimu gwawe ku bantu abakola. Kati bano abagenda ebweru ekitongole ekyewandiisizza mu Uganda kyo kye kikola kirina ofuna omuntu akiyunga ku bitongole by'ensi ebweru nabo bagenda ne basaba omulimu ebweru mutukkirize tubanoonyeza abantu ffe tugenda banoonyezanga abakozi bano nabo basaba eri. Kati kampuni eziri ebweru nazo ne zibawandiika nti mu Uganda tulinayo ekitongole na kino ekituleetera abakozi. Ebisaanyizo by'abakozi tebiva mu eno kampuni biva bweru. Kati owebweru yabawanga nti buli mwaka naga guno mwaka twagalayo abakozi bwe bati ne bwe bati. Kati ate n'ekitongole ky'ebweru nakyo kyandibanga kiringa kino ekyawano nti n'ekyebweru ekyakwata deal nakyo kinoonyeza bitongole. So ebitongole bikigamba twagala abakozi bwe bati ne bwe bati. Kankugereze Makula nsobola okugulawo kampuni mu Uganda nga egaba emirimu gy'aba house girl abalongoosa naye kati nze ndi kayungirizi. So bwe nnanga ku radio mmwe mujja ne musaba emirimu. Bwe musaba emirimu gyammwe gibawa nino okulinda niidi ya house girl nkuwa omulimu. Walina okubaawo omulala eyeetaaga house. Kati bwe nfuna abangamba twetaaga house then nga nzija nga ngamba okabampa amannya gaabwe be bano so nga mbayitamu nga gamba kati gwe ogenda mu maka gano gwe nkusindise mu maka gano gwe nkusindise mu maka gano. Kuyungirira kati ebitongole bino bwe bikola. Tewabaawo sure deal nti bw'ogenda mu kitongole kyawa ne Uganda omulimu ogufunye. Kati bw'otuuka eri bo babagamba twagala nnamba bweti. Bwe batuuka ebweru kati kampani ebatutte ebakwasa ekitongole ekirala. Abasinga babakwasa ekitongole ekibavunaanyizibwako ebweru nti kati ekitongole ky'ebweru endagaano nayo gyeri ekoleddwa naye endagaano esooka ekkolebwa eri wakati wa bitongole nga gwe tonnabiyingiramu.
nkulaba. Era ebitongole tebakulimbanga nti tebikufunamu ssente. Buli mukozi gwe batwala ekitongole gye batutte kisasula bano. Ate nga nawono bateekamu akasente. Kati kyovula waliwo kye bayita modern slave trade. Obuddu obwozeemu kati bwe buliwo. Ekitongole bakisasula ne kikutwala. Yes. Ne bakola endagaano nakyo nti omukozi gw'otuleetera ow'omu nnyumba tujja muwanga ssente bweziti ne bweziti. Naye tubadde tulina mu obukadde 5 percentage yo eri 20% esigalawo zezizo. Eyandibadde nga revenue ya wano nti bw'ofuna omusala batemako 2. Kati ekitongole ekikutwala tebakuyamba bakufunako. Nembuuzaamu katono Makula. Ani agereka ssente z'abantu abo? Ekitongole ekiri ne kino. Lwaki ntono nnyo okukolera omuzungu ku mitwalo 9? Ekibuzo kiri nti bali bareleasinga 9. Zifiira wa? Waliwo okubanga wa ku mulimu gwe. Olinamu ebitongole 2 ebikuvunaanyizibwako. Waliyo wabweru alya ku musaala gwo? Waliwo n'owawa n'akulyako. Wangi? Then okutuuka eri ate gy'olina okukolera. Kati gy'okolera basasula ekitongole ne kikusasula. Kati ekitongole kisigazaako ezaakyo ate ne bano agency eyakutwala yo baagisasula baakutunda. Ekituufu baba baakutunda. Teri kampuni etwala muntu bweru nga tefunye ssente. Mukutikka ku it is trade. Baba maze okutunda. Baba maze okutunda bafunye edde ezaabwe nti bw'otuleetera awusigalo ofuna emitwa katugeze nti buli muntu gw'otuwa oyina kakakadde kako. So trade yaabwe gye bakoma otwala abangi income. Goloza bafunirawa. Gavumenti ebikkiriza ebyo. Ebikkiriza ye labor market. Anti siku nagambye it's modern slave trade. Na eri modern njozeemu. So nebweru yonna si mu Uganda mu kensi zonna bwe biri. Abantu babafunira emirimu. Omuntu agamba nti nkufunidde omulimu. Nga si mwannyoko si muganda waawo wakati waliwo ko ekiriwo. Omulimu gwenfuna nga ngenda guli mu kusalawo okwange. Guli mu kusalawo okwo bo balanga mirimu gwe n'ogenda n'obagamba nti nsobola ogwa usigalo nsobola ogwa sikaali nsobola kino. Kati ne bakugamba beetaaga kino na kino okwalifyinga myaka ekisooka abasinga nti gino emyaka tetwagala mukozi nga myaka bwe giti. Bayinza okuba nga tebaagala balenzi nga baagala bawala. So ebintu ebimu ebisaanyizo ebitongole ebikutwala bye biba bimanyi bisaanyizo ki. What is the logic behind the 21 and 30 years? Kuba gye basinga okwagala. Egyo emyaka ne Bayibuli egyogerako. Amaanyi kyekitiibwa kyo. Amaanyi go ye glorio. Nti aga amaanyi goyina mu egyo emyaka. G'okozesa ofuna buli kimu kye weetaaga. Teri muntu asukkawo ng'asobola okwetikka ng'omugongo gwe kati mama wange bw'akola bw'osigala asiimuulewa. Just eddakiika emu gy'akutamya aba agwaddewo. So kati bano abakyalina amaanyi be basobola okukola. Omuntu omulala ye akizuula nti amaanyi go gajja mugasa n'akuwaayo akasente amaanyi go g'ayagala. Abaana abatambudde okugenda ebweru w'eggwanga wali ofunye chance yogerako n'omukubo? Mbamanyi bangi. Lwaki okukaaba kungi okusinga okuseka? Kisinzira expectations. Batya by'osuubirayo. Ebitongole bino simanyi oba bibuulira sijja kweteekayo. Simanyi oba bibuulira abaana bye balina okusuubira nga bagenzeeyo. Kubanga bwe bagamba nti ogenda kukola bwa house girl. Ekisooka gwe agenza okusaba omulimu. Tofunye opportunity ekunnyonnyola mirimu ki gy'ogenda kukola. Kw'otutte bwa house girl. Ekyo kivuddeawo. Nnyumba ki gy'ogenda okukolamu. Erimu abantu bameka. Wano ky'osobola okufuna. Nafunako omuwala okukola ewa mami wange. Ne mugamba naye nga tonnakkiriza tusooka ogenda olabeyo. Mulimu abaana abato 2. Naye siggwa abavunaanyizibwako bategeka ogenda ku ssomero. Era siggwa abatwala. Mulimu omukadde, mulimu noono, tulinamu omulwadde bw'ati yeetaaga keyayo. Ennyumba yeeno obunene bwayo. Emirimu gyo gye gino oyagala ssente mmeka? Okusinziira ku mirimu. N'omuwa omukisa yeeteebe? Yeeteebe. Bwe namutwalayo n'aŋŋamba njagala emitwalo 10. Ne mugamba oli sure. Mitwalo 10. Waliwo oyo omulwadde gwagenda omuvunaanyizibwako. Gwayoze engoye ze.
omakinga sure alidde omukadde essaawa ze ez'okulya eba ssaawa emu ey'okumakya eddagala lye kitegeeza olina okumakinga sure ekyenkya kiyidde olina okwoza engoye ze ngendo kimubaliramu ngagamba because yali desperate nangamba nze zimmala kubanga anoonya mulimu naye tabaze mirimu nemulala tezigenda kumala ngenda kuwa 2 kubanga nze njimanyi bwe giba ginnemye tosobola kugikolera mitwalo 10 tosobola gikolera mitwalo 10 kati nga nze njagala kujjawo kiri nti teyeemulugunyizaawo kubanga gwe mirimu oba ogimanyi bwakola agenda olaba nga kyekyo emirimu gyegyo ne sente zeezo kati obwabusigalo bwe Uganda bwangu osobola okufuluma otambula bw'otuuka nga sente omugamba bannange emirimu mingi sente zewampa nti nisaba kunnyongeza bw'aba tasobola ennyumba eyo osobola ogifuluma kati abeemulugunya ebweru basayininga contract bw'osayininga contract mu mateeka eri binding mu Uganda nebweru gy'olaga nti olina kukolera myaka 3 era tamuzi zibaawo nti ogenda kukolera myaka 3 ogenda kuba house girl tebabukubulidde maka gaani tebababulira yo lyagamba bwa house girl ombusobola kati because osayininze endagaano otadde omukono ku ndagaano nti ngenda kukolera emyaka 3 ate mu ndagaano mulimu sente ziri standard tezikyuka tebagambye nti no tujja kwongezanga buli luvannyuma lwa mwaka de ya myaka 3 tujja tula tuddemu tuteese ku musaala gwo tekiriimu kitegeeza bw'oba otadde omukono ku ndagaano nga mitwalo giri 7 jejo paka emyaka 3 nga giweddeko amafuta ne bwegalinnya kati omwana bw'ava wano n'agenda ebweru bw'asanga ennyumba ng'erimu abantu tujjukire abawarabu be mukoleramu abawarabu abayindi balina enkola y'emu tobanga ali mu America abazungu baawukana Europe baawukana zino ensi za Asia ne Middle East ez'abawarabu ne zino ez'abano ba Asia ba China ebyo biki ze family nga omulenzi awasiza munju ya kitaawe nga tekirinamu buzibu omuwala asobola okufumbirwa ne babeera mu nju emu ne family awo tuli mu bayindi tekibalina kye bagira abawarabu bazaala mu kuzaala omuwarabu omusajja asobola okubanga kalina yeemu gy'ogenda obeera mu house girl mulimu abakazi bana bonna balina abaana b'abaana be kati gwe house girl waabwe ekyo tebakikugambirawo tebagenda kigambira enansana gw'osayininze endagaano yakubeera house girl kati bo bayinza okugamba ennyumba twagalamu ba house girl 3 naye ba house girl 3 kalina erimu ebisenge 12 olina okusiimuula ebisenge 12 buli lunaku ku makya n'olweggulo osiimuula ogwo mugongo ofumba engoye nabamu bakozesa machines naye tomanyi wa gy'olaga kye bakozesa kati obungi bw'abantu gy'emirimu gyo osobola okukeera ng'olina okuba capati z'abantu 5 wangi n'obeera mu bbugumu n'okuba capati bantu 5 ozibalidde breakfast ku ssaawa 4 ate ku 7 balya ekyemisana tebagamba abawalabu balya kati ennyumba gy'oyingiddemu kati kambabulya ku kintu kye bayita omuwarabu omuwarabu ye muntu ekisookera ddala atawa mukazi kitiibwa ng'enzikiriza bweri babawa ekitiibwa naye si be bantu be bagulumiza mu Amerika omukazi ayina sse buli kimu mu bawarabu si bwe kiri omukazi yabeera emabega w'omusajja kati ogenze mu nsi gy'ogenzemu omukazi tebamuwa value ekisooka naw ekyokubiri ogasseeko obuddugavu basosoze mu kkala kati otutta obukazi bwo otutta obuddugavu mu kifo ky'omuntu nga musosoze abamu gye bali abalungi abatasosola obujuzi gye buli nga babakozesa bulungi kati waliwo okulabanga embwa eyo gyeri waliwo okulabanga enkima kati bakulabanga omuddu because bakutaddemu sente nnyingi z'otamanyi bakuguze kola mirimu omuwendo baguguze gw'otamanyi ekitongole kyo bakiwa sente mmeka okutwala ayushuwa buli mwezi tebateekayo sente kati gw'otunuulidde musaala gw'ofuna emirimu tewagitunuulidde ab'ebitongole mutusonyiwe naye ge mazima abaana bannayuganda abeemulugunya
bebagenda nga basuubira nnyumba ng'eya kitawe ne nnyina mwavudde okusiimuula eza Uganda kizibu osanga ennyumba n'abagagga bali muno ng'aweza ebisenga 24 era ne baba ina usigalo baba na babiri ne baba ne bashamba boyi nyumba togirongoosa buli ssaawa kati ogudde mu bantu bali so tomanyi gy'olaze kati bw'otuukayo nga emirimu gye wali osuubira si gyegyo abamu mujja kulimba bantulugunya abakola ki just emirimu gye mingi togisobola naye endagaano yo ya myaka 3 toyina bw'ovaayo nga tulaba bu videos ku social media oyagala bakutaase kyovola baba mu government ebanoonyerezaako abantu ne bagamba government teyambye nga sinti atulugunyizibwa emirimu gye yasayiningira kati bwe baba bakureleasinga either government ebuyinga off endagaano eyo oba gwogisasulira nodda oli ku Salt Radio kati ekibuzo kiri nti sente family ina sente zinagula endagaano eyo kuba omuzungu wasookeri yalya omuddugavu wano n'alya endagaano gigula katugereze ku basambi b'omupiira bw'aba ali mu club nga contract ye tennaggwako ttiimu emugula egula n'ebbanga ly'abadde alina okuba mu club eyo kati naawe bw'okigenda obeera kati kyovola we mulaajanira gavumenti eyina otuula n'ekitongole ekyebweru ne bayogera ne family endagaano ne bagisasula ne bakola kye bayita okuliyirira kati okuliyirira si gwasalawo sente mmeka eyakutwala gyokolera be basalawo ne bagamba twagala compensation mutuwa buwumbi 2 obwa Uganda owedde ng'oli sure government kati ekizibu bunafu gwe emirimu bato gisobola bunafu bo kati government enoonya sente za ddagala then eriyirira obunafu bo singa Susan omuntu akugamba nti njagala genda bwe tusobola okumuadvising nsobola omuadvisinga kubanga ekisookera ddala ebweru oyagala kolayo ki kyotasobola kukolera wano esente ziteekebwamu ng'ogenda okugula omulimu waliwo omwami omu gwe nayogerako naye nangamba waliwo agency yamusaba $955 awo bwezityo awo overdose zibanga obukadde 3.5 katubaliraawo bwe bubanga bukadde 3.5 bwe bwali bwetaagisibwa yafuna omulimu ogwa drive ebweru okugula omulimu bakusabye sente ezo amazima buli kitongole wano kisasula okuwa abantu emirimu ebweru bali abaagala abakozi babasasula zino zaabwe zakulirako zino zaabwe za Uganda ebibawoza bagenda connecting aberi babasasula tebabasasula bali be banoonya omuntu anoonya omukozi yasasula bw'oba onoonya osigala osasula mu kunoonyeza bw'oba onoonya ennyumba osasula bulooka kati ezo sente ziba za kitongole ebintu ebimu okulaninga nga bono gamba bakuyambye ne baconnecting ofuna emirimu n'okugobera ku mpapulazo okugobera ku mpapulazo kye kino ekitongole ekiri licensed mu Uganda okutwala abantu ebweru okufuna visa kyangu kubanga kimanyiddwa ne embassy okusaba batwalayo mannya n'empapula ezivudde ebweru ezigamba bano bagenda kukola so visa ey'okukola bagifuna kubanga bali registered okutwala abantu ebweru kati sente zo zibasooka okujjako zibakujjako bayinza ozikosawo mu kufuna visa yes naye size nnyingi okusinzira z'owaddeyo kati bw'oba ogenda fuuka drive ebweru nga weetaaga obukadde 3.5 okufuuka ki driver kati okwata obukadde 3.5 obwewoze oba otunze ekintu omusaala gwo gusooka 3.5 nti nedda driver oli sure nti ddala bw'ogenda ovuga bagenda kuwaawo okusula bagenda kuwaawo okubeera bw'obanga ozikola ezo ssente zibala 3.5 obuweza ddi osasula amabanja then otandika okubanga obulamu bwo obutandika olaba otyo obwo 3.5 mu Uganda obukadde 3.5 business nnene bw'oba oyagala nnyo okuvuga oba obulaka kadde kamu ogula box empya kye kiba kitegeeza naye ng'oli self employed kitegeeza obukadde 3.5 nziguddewo edduuka nga lya wholesale nga nsubudde cement manya retail cement obukadde 3.5 nziguddewo ekifo nga kitunda nga ndi agent owa buli company etunda emigaati mu Uganda nga nze mbatundira mu kitundu ekyo bread shop bukadde 3.5 bwe tubala bukadde 3.5 busika amazzi ewuwo n'otunda nga amazzi nga buli kidomola kya nusu 3 toyigenze mu kulebuukana n'abazungu bukadde 3.5
busuubula stationary n'otundanga ebintu by'abaana ababiki abantu abasoma ba office ebyo na byonna obukadde obusatu ekitundu obukadde obusatu ekitundu bukusuubula phone accessories ebintu ebigenda ku masimu earphones chargers biki byonna ebyo n'obeera ng'ozitunda bukumala okugula endabirwamu ne mashini esala enviri n'okola saloon bulungi nnyo obukadde obusatu ekitundu busobola okupangisa ekifo ekyebayite ekifo ekyere ekitali mu kintu n'okola washing bay weetaaga ki kusika mazzi na lupiira n'oyoza emmotoka obukadde obusatu ekitundu oyagala genda kubeera driver nga risks tozimanyi ekiri eri tokimanyi kiriyo ekyokubiri oli sure ogenda kubeera driver n'obukadde obusatu ekitundu busiba ku mmotoka enkadde n'ovuga taxi ng'oli driver wa n'osasula ebbanyi obukadde obusatu ekitundu busuubula mu Kampala n'otembeeya wadde totembeeza mu Kampala eno ebitundu byaffe n'ebyemabbali abantu babignoringa naye nga be bagula ebintu ba housewives bangi nnyo abo abakyala abasiiba ewaka bangi nnyo nga beetaaga engoye n'engatto nga tebasobola kugenda mu kibuga nga gwe osobola ozisuubula n'ozitembeeya mu kyebando n'ozitembeeya mu byalo ezo nomuvaamu endiboota 5 kuba endiboota ya mitwalo 7 obukadde obusatu ekitundu buyingira essomero ne bubagamba mbadde mbasaba mbasaplaying nga toilet paper obusatu ekitundu bukola emidaala 7 egya chapati nga buli mudaala gukola obusatu ekitundu bukola omudaala gw'amatooke nga kuliko endagala nga kuliko buli kimu kati gwe obukuta obuteekamu ejensi oyagala beera driver Oh yes, okyali ku Salt FM 107 akamuzaziro mu kibuga Kampala ndine Susan Makula Nantaba Bujjingo ensonga eri mu ddiiro yeyo kwebuuza ddala abantu bafa bagende bweru w'eggwanga oluusi ng'onoonya n'abagaggawaliddeyo ne bakubula sikyogera mu mutima mubi ng'era ennyumba gyakomye wano zimba yeyo omuntu era akoledde wano gyazimbye emyaka 2 gy'omala nga toli mu Uganda akapolotike waleka nga bakatunda miliyoni 2 ogenda okuddamu okukagula nga ka 10 zonna nga bozze nazo twogere ku ssente abaana bano ze bateekamu gye ziva ssente abamu bayina abala beewola abala batunda ebyabwe ne basobola okuba nga bagenda naye ssente yonna gy'oteekamu ng'esobola okuba capital ya business teri worth kuteekamu ng'osobola okukolamu omulimu wano teyina kugenda kubanga bw'oteekamu obusatu nga bakusasula kamu kitegeeza myezi 3 okulikavalinga ze wateekamu oba wazeewola bazaalizzo soko ozize wali kati otandika okukola kati bw'otandika okukola abamu bali mu working katonda abamu munanga bawaleddemu omukisa nga abamu baatwalibwa ne bagenda kati ekizibu ekiriwo kati ennaku zino mu mirimu teri kibinga kunoonya mulimu ng'oli desperate nga oli ekyo kyekyo kati buli lwogenda ng'oli desperate togenda tunuulira byonna bye bagamba obukwakuliza obulimu togenda biraba tosobola kusalawo na bwongo obwo ku kyogenda okukola era ebibuuzo tojja buuza bingi ate era bw'onoobuuza ebingi waliwo abajagala emirimu gwe bajja kkuta kituufu kati abantu bano ssente bwe zibanga osobola oteekamu n'ogenda lulinga emirimu gyalingayo kituufu ne kaakati gye giri tetujja gaana naye ekizibu ekizze ennaku zino waliwo kye bayita human trafficking okutunda abantu ate abamu anti kati kiri official bye bitongole ebiwandiisiddwa mu ministry ya gender kuno kukukusa kati ekitongole ekiwandiisiddwa mu ministry ya gender kyekitongole kyosobola verifyinga ng'ogenze ku ministry b'okutimba license tekitegeeza nti bakola mu Uganda kye tulina okukkiriza era tumanye buli tetulina wano kitongole nga kirina abantu abamala abasobola okusatisfyinga eggwanga Uganda ne balimalayo tetulina labor eyenkanankana banna Uganda ng'eri mu ministry tubasaasire ministry bwe bayina abantu abagenda otambula balambule ddala bitongole kyebiri mu Uganda tebasobola kubanga nabo tebamanyi webiri ekitegeeza basobola kutegeera nga wavuddeyo ayemulugunya nti ekyo kitongole weekiri tebasobola tebalina capacity
eyita ntukatugamba olwayo tugenda kuyita mulungujja tulabe oba waliwo ebipande eby'ebitongole waliwo ebitongole ebitatimba kyotegeeza nti abantu bateekawo ebipande nga amateeka tebaliimu nga tebali mu mateeka wangi era gavumenti ebitegeera wavuddeyo ayeemulugunya waba tewaliwo kwemulugunya tebasobola tegeera kubanga tebalina kimala era tebali kifuna tetunafuna system ey'abantu ng'omuntu asobola okugamba nti oba LC ng'asobola otuuka n'agamba n'ekino ekitongole ekizze wano mu mpeera isinsi yammwe bwe mugimuwa kangende verifying eyo system tenabeerawo mu Uganda tetunafuna bantu ng'asobola okugoba ekitongole mu kitundu era bw'akigoba tekitegeeza nti kiweddewo kigenda ewalala omuntu agoba ekitongole tekiriyo akabwa tekatandise okuboggolera enjovu tekisoboka era ne bwe kaba kaboggodde nze mmanyi nnyo abaziba emisango bwe basooka okuba n'omukwano ku kyalo n'erosi ne poliisi kati okuverifyinga ekitongole kikakatako ggwe awulidde nti ekitongole ekyo kitwala abantu ebweru kati kye bayita human trafficking kwe kukukusa abantu ne bawo kye bayita human trade kati basobola okukukusa nga bali mu kutunda nga kyamaguzi naye bwe baba bagamba tebakugamba nti tugenda kutunda ekitongole bw'okissa wali yaliyo bantu kinnoomu nti Makula atwala abantu ebweru ekyo nkiwulira nnyo gavumenti terayisensinga muntu okutwala banne ebweru erayisensinga kitongole okay. Kati bano bamanyi Makula manyi gundi amanyi okuyisa abantu ne babagamba kati ekizibu ekiriwo nti Uganda era ne gavumenti okusinza ku CID ne Interpol border zaffe ze zaafuuka hotspot ebifo mwe bayisa abantu abo era abasinga babayisaawo nga babagamba mugenda kulaba banganda mu Kenya era ne bakubuulira kati eri gye bakutwala e Kenya waliyo munnaabwe akola deal yemu kati bagamba ogenda kulaba muntu oyo genda kulaba Simon era naye abakimanyi wali yajja abalala mugendera ku visa za bulambuzi era bw'osaba visa y'obulambuzi embassy egikuwa ebisaanyizo byonna eno kampuni ono agenda okutunda aba abirina sente zonna ze yeetaaga abazirina baziteeka ku akawunti nti ogenda kulambula eyiyo kati bw'omala okugamba nti ogenda kulambula eri ensi ekuyingizanga mulambuzi omulambuzi bamuwa ebbanga ky'ovola bakuwa visa nga ya myezi 3 bw'otuuka eyo emyezi 3 oba olina okuba ofulumya eggwanga bakweka nyumiza bakweka kati bw'ova kuno n'okukuta ne bakuyisa yonna yonna nsonda za Uganda zonna ze bakuyisizzaako bali engeri gy'ogendamu mu nsi gy'olowooza ogenze kukola bagamba ogenda kukola naye obimanyi biba si byangu kati tulina okutwala ng'omulambuzi tulina okutwala nga student waliwo yankubira essimu n'angamba nti ngenda kukutwala waliyo conference y'abapasita bakutwalira mu ngeri bwetyo eno ne bakuwandiisa ng'omusumba era ne bakufunira ebbaluwa ey'ekkanisa kubanga omuntu asobola ofuna ebbaluwa ya house of prayer ng'agenze ku NASA kituufu ne siginica ya musumba ne bagifuna kituufu ne bagikuwa ndeetuuka wano tetuyina system everifying amabaluwa n'amakanisa ekkanisa basobola nti gavumenti okeyeeyo naye ebbaluwa ddala musumba Bujjingo yagisayininzeeko kati embassy egirecevinga bwefu erina ne stamp kati we bamala okuwa visa ogenze ebweru kati abakututte be bamanyi kye bakututte okukola kyova olaba abamu bwe batuukayo ng'agamba kati bamwe basa n'embwa kubanga bo gwe mulimu ogwakutwaza gwe wali togumanyi tokyalina lukusi abalala babatundanga bamalaaya kati bamalaaya babatunda batya bwe bakutuusa ebweru waliyo ebitongole mu nsi nga byo balina ne wooteri balina n'ebizimbe nga bonoozimba essomero ng'ekifo ekyo kyakwetundiramu nga bwe bakutwala obeera mu maka ago togafuluma mulimu ebisenge omusajja agula malaaya teyeetaaga mutwala wuwe ajja mu wooteri eyo nga malaaya ali mu kasenge ako omusajja n'ayingira ne yeegatta n'omukazi n'afuluma ekikomera n'agenda omusajja gwe ng'oli omwo kyovula passport yo tosigala nayo bw'oyagala okudduka
mu nsi gy'oyagala okuddukiramu siiyo bakwatanga babayita batya ba illegal immigrants. Wayingidde otya mu ggwanga lino? Weeyingiza mu nsi. Poliisi bwe kwata ekuggalira nga ali mu ggwanga mu bukyamu. Kati kyovulaba tebasobola kudduka. Talina ssimu. Era bano abavayo ne bagamba nti ndi wano ye muntu abaddeyo ebbanga ne bamwesiga ne batandika okugamba nayo naaludde wano naffe tayinza kubanga ayagala kudduka ne bakuwa essimu. Dakiika tusigazza ziri nnya zokka. Susan, okugenda ebweru ng'olinga ayagala okukunnemesa? Si kulemesa. Waliyo ebitongole ebitwala abantu naye waliwo kye tutalina kubuusa maaso kye bayita human trafficking ekigenda okukusa abantu ekigenda mu maaso nti okutwaliddwa ebweru nga gwomanyi ogenze kukola naye kasita visa yeebanga teraga kyogenda kukola nti kukola wandibanga osobola okuba nga oli omu ku abo abagenda okuba ba victim. Lwaki baba mu visa ey'okukola? Working visa. Kitegeeza eri ogenda kukolerayo mu bubba. Bumenyi bw'amateeka. Mu bumenyi bw'amateeka. Era singa okwatibwa wandifuna obuzibu. Kubanga omuntu agenda okulambula bamuwa visa ey'aba tourists. Agenda okukola bamuwa y'abakozi. Agenda okusoma agenda kuyakusoma. Kino abantu alaba kiŋŋamba oba bo basobola okukikola nga n'okukitegeera sikitegedde. Kati gw'olina okuba nga weegendereza. Bayibuli etugamba okubeera watchful. Tugula amaaso. Tobeera desperate nnyo nti weewaddeyo wenna. Weewaddeyo wonna. Waliwo ebintu ng'ebimu tebijja kuyamba kasita ogeza n'ofa. Bazadde bo bajja koowa. Bajja kowogenda ku bitongole ogenda ku poliisi ate mwegendeza abantu bano abalina ssente balina amaanyi. They have power. They can do anything. Waliwo omuntu omu gwe mmanyi muzi wa misango wano mu Uganda. Ebintu ebimu byasooka okukolera ddala. Ye muntu asobola n'okuzimbira poliisi uniport. N'agikwana. N'omusanga ku poliisi wanywa caayi. N'omusanga ku poliisi nga wanywa caayi abaana b'abasirikale alondamu 5 baweerera okutuuka okuddayo ku ssomero baawa ku ssente nagayikwata ye mutwala anaawo. Oyo gw'ogenda oloopa. Okay. Kubanga abantu bano abakutwala ekibuzo kiri nti ogenda kukola ki. Kati waliwo abatwalibwa bwe batyo. Ne wabaawo abatwalibwa ng'akutwala ekimugaggawazza bitundu by'abantu bya munda by'olina. Tutandikirawo enkya. Mukama kuume. By'owulidde katukkirize nti obitegedde kati koon'obiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde. Tambula n'okumanya tunaatandikiraawo.